Omulayo Soul TV na tutukulisa mu kumulamba kukyagenda maaso kunira ensonga ez'Omunnyo Ku Makya esawe n'okutusooka naffe abaBF Suma bano bakafulu bajja kuyambako gwe wenna omwami ali eyo mutawanyizibwa prostate oba kookolo ow'abasajja akwata ekitundu ekyawansi genda bakebere prostate yo balabe egaziye oba efunze bajja kubaako amagezi ge bakuwa naawe kennyini omwami bw'obanga tewulira bulungi nnyo sooka ogende bakebere mukko ofuyisa nnyo kumukumu ekiro osobola tokyalina busobozi busiba musulo genda berenga ate bakuyamba mukko oba oliawo bakubire ku simu 0709944608 oba 0774459698 sina kindi genda ku mutimbagano ogwa www.galwangoed.com ojja kubeeranga oyambibwa okumanya ebikira ku ebyo n'engeri gy'oyinza okulabika nti okwatamu obulamu bwo okutangira ekirwadde ekya prostate. Banafe ba M10 bakwanjula bundles ezimanyiddwa nga M10 Freedom Bundles bagamba nti bundles zino beerako gwe customer yenna zijja kuyambako kubanga teziriiko banga gere teziriiko komo osobola okubanga ozikozesa akadde konna teekako okutuukira ddala ku bundles za 40GB eza M10 Freedom Bundles ng'okozesa ma M10 app onyumirwe eddembe lyo nga omalako bundles zino wonna wobeera oyagalidde be banafe aba M10 abagamba nti everywhere you go ate nga bagamba balungamizibwa ekitongole eky'ebyempuliziganya mu ggwanga ekya Uganda Communications Commission. Dr. Sam Nayamba nakugamba nti ekyokunywa ekya Mukama Nayamba awamu n'ekya Headmaster biri katale we twogerera kaakano genda ku dduuka eri kuli okumpi oba supermarket yonna ekuliraanye osobola okubanga weefunira y'akacupa ku nusu 10 olwa Uganda buli cupa egula 10 eya Headmaster ya 10 ate ne ya Mukama Nayamba ya nusu 10 byakakasibwa ekitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo mu ggwanga ki UNBS n'olwekyo nywa awatali bweraliikirivu bonna olina ekibuuzo ekikuwokya olina okuwabula kw'oyagala okukola kwemulugunya oba nsonga ki endala gy'olina Dr. Sam atuukikako ku nnamba zino wammanga esooka eri 0755560047 namba ey'okubiri eri 078017 Dr. Sam bw'atyo bw'atugamba atukolera ebyokunywa ekya Mukama Nayamba awamu n'ekya Headmaster. Daily Monitor awanse ensonga nyingi ze tulina olwayo zigenda okwogerako awanse omutwe omukulu n'agamba nti waliwo omuwagizi wa NUP agamba nti amagye gamutulugunya gwe mutwe omukulu alumiriza oba akiliminga agamba nti amagye gamutulugunya bwe gaali gamukutte ne gamuteekako mu kifo ekimu musajja mukulu ono yaani wa mutundu ky'ekyebande eyo agamba nti bwe bamukwata oluvannyuma lw'okulonda akalulu aka president bamukwata ne bamutwala ne bamusibira mu kifo ekimu bamutwalira mu pick-up ne bamusiba kanduuya ne bamusiba akakookolo ne bamukuba era agamba okusiba yasibira mu ddwaliro ensonga ziri munda buno ojja kusomako naye ng'ekifaananyi era ekiri ku muko ogusookera ddala kyekyebigezo ebyatandise kiriko maama w'abaana wanzaala nnya wuuno emyaka 38 mukyala Esther Nabukenya yatandise ebigezo ebyajjo ebya Olivo agamba teyafuna mukisa kumalako naye n'akaddeyo wadde akuzeekuze alabike nga afuna certificate eyo eya Olivo. Bawandise kakiiko k'ebyokulonda bagamba nti we twogerera kaakano ebintu si birungi kali ku bunkenke entabwe eva kuki ku mpapula ezigambibwa okuba nti njingirire ze bayita result forms kwa okuwandikibwa ebibeera bivudde mu kulonda bagamba nti waliwoko enjingirire kati wano Mr. Lizard bw'ati agenze mu maaso n'okwanukula n'agamba nti ekituufu amazima bwe gatyo bulijjo gatufuula ab'eddembe. Wano bagambye nti nno mu abavuzi b'ebidduka abalina fines ezabakuba mu driving permit ziri enkadde zino empya ezabaweereddwa ezigenda okutandika bagambye bajja kujjayo fine ezo bazireete ne kweno empya ekibira mu kyo kulabika nti bazzaawo discipline n'empisa mu bavuzi ab'ebidduka badde mulowooza nti oba byakomye ku nkadde ziri eza first technology n'empya eyazze zakyuse zazze naye gavumenti yaffe eddirwa esonyiwa kubanga waneno ku misolo batugamba just bayongezaayo bbanga kati ddirwe tusonyiyibwa wano mu Uganda kizze kya kuinstilinga discipline banakuza ku kino ojja kumanya nti ojja kugenda maaso ogondere amateeka g'okuvuga ebidduka. Wano waliwo 8 abakwatiddwa nga bateeberezebwa okuba nti beenyigidde mu kutta omusirikale owa SFC 8 bakwatiddwa bateeberezebwa okuba nti balina kye bamanyi ku ttemu lino ebigezo byatandise naye ba candidates bangi abaana abali mu bibiina ebyo byakamalirizo bangi nnyo tebasobodde kubanga baddayo nate okukola ebigezo kakati wano baleese ensonga y'abaana ab'obuwala ebifaananyi bingi nnyo wano abazaalira oba abazaalidde mu muggalo
n'oba oli awo abamu abakyagenda mu maaso n'okuzaala abatanaba kubanga balabwako naye ng'ate erudda bakuwadde ekifaananyi ky'abaana abamu ku bobuwala nga bakutte emifaliso gyabwe n'ensawo baketi bagezaako kuba nti baddayo mu masomero. Kakati wano bagambye nti ewaffe ebusiya si birungi. Abayizi abasoba mu 2 bwe batyo tebasobodde kutuula bigezo ebya UCE. Abasoba mu 2 tebasobodde kutuula bigezo bya UCE naye omulanga guno gwakubwa dda oba oliawo ne watabaawo kintu kyakolebwa kyonna. Abaana bali batandise okubanga beekolera ensimbi naddala ku bantu baneeno abagoba b'ebimotoka bino ebinene ebireeta ebyamaguzi nga batandise okubanga beenogera ku ssente ate bangi nnyo bali bayingiddemu emize ejja neekolera gyange ng'abamu bakimana na bukimi bakasitoma mu maka. Konkona kyala n'avaayo nti ow'omunju mwali tebadde omugamba ki oli musiru gamwekaza. Anyhow, wano balaze nti office ya president ne vice president be basinga okulabika nti beerufu nnyo. Buli ke baafuna abagenda maaso kadekiralinga mu office ya Kalisoliiso bw'atyo yaze alipoota ng'eraga nti ekitongole ekyasinze okukola obubi ate kyekyo ekya Uganda Tourism Board. Ekitongole ekyo kisikiriza abalambuzi oba akakiko k'abalambuzi mu ministry eyo eya tourism be basinze okukola obubi naye nga office ya president bafunye 10 ku 10 bo buli ke baafuna bakola declaration oba birabo oba kasente oba mmotoka mu 7 yafuna mu covid benagenda maaso nakola declaration. Naye tuleme kugatta wano bintu bibiri. Declaration nti ngamba nti gundi ampadde obukadde 10 naye obukadde buno 10 mba mbukozesezza ntya anti kakati whatever gweky'obukozesezza obwerufu bitambulira wamu obwerufu mu kino kyebaagala okugezaako okulondoola kuba baatandise ejjonga lumu kigenda kufunikira nga ennaku z'omwezi 31 buli luvannyuma myaka 2 gwe wenna ali mu office ey'obukulembeze okuva ku president paka ku LC ey'okusatu bakansala abachairman bani LC ey'okusatu oteekeddwa okukola declaration kino nakifuna oba nfunye kino nfunye hampe ya Christmas girangeyo bamanye naye wagiwaani ani yagitwala kati wate ekyo ngenda kuwa ekyokulabirako oba oli awo ekyangungu mukulu wa mala wano gavumenti yavaayo n'enteekateeka y'okubunisa amazzi amayonjo naye osanga taapu emu ng'eri wano n'obuuka enju emu n'osanga taapu endala n'obuukawo amaka 3 n'osanga taapu endala mu kitundu kyekyo zooni egyo kakati n'ogamba nti bino biyambaani kati nze okujja n'enkugamba actually abavubuka b'ennaku zino babikola nnyo bafuna ebintu on behalf of bazadde baabwe lwakuba bazadde baabwe bakando baneesonga endala jjajja gundi yakuwadde emitwalo 5 naye jjajja n'atagirabako yadde obuzibu bwakyo ekirimu nti bwe tuba tuzze mu tteeka lya bukulembeze ekyo baakijjamu nti abantu bangi asobola okubeera n'ekizimbe asobola okubeera n'emmotoka naye nga byabugagga bye naye nga biwandisiza mu mannya g'abaana abiwandisiza mu mannya g'omukyala kati etteeka ate eryo teribatunuulira nti ettaka an'ettaka egundi naye nga liri mu mannya ga mwana naye nga liri naate kati ataka akawaayiro baakajjamu mbadde nsaba bwe kiba kyetaagisa kadde obwerufu tulemenga bubalira ku declaration nti nfunye kino na kino. President Museveni wano juzi mu COVID-19 bingi nnyo yasomanga olukalala n'abamu n'ababanja n'agamba bino bye mutuwadde tetubitegeera muleete cash oba muleete emmotoka naye tetumanyi tubanja accountability obwerufu bulabisibwa ku accountability not declaration of what I've got. Anti kakati bwerufu anti obwennyini kyofunye kubanga mu kino n'ekirabo olaba kyofunye kakabere katambala bulijjo tolaba abakungu nga balabikako mu maaso g'obukiiko nga bagamba nti kituufu ebintu byajja naye sinze nali mu office sinze nateekako omukono ne bisigala nga waliwo syndicate eyo ng'ate ffe tukola ki ate waliwo kibayita under declaration kubanga oli bagendanga ng'ogenda physically mu office ya Kalisoliiso kati kitegeeza bayita ku online bakuwa form n'ojjuza naganze gwe n'oteekamu by'osuubira gwe by'olina either n'oteekamu bingi oba bitono oba n'otulimba kati awo nawo wakyaliwo obuzibu kubanga bangi era akola under declaration kubanga abantu tebajja kujja balondoole naye ekizibu ekiriwo mu kyo bagamba nti watugamba myaka 2 ng'ofuuka omukulembeze walina kino nekino nekino myaka 2 okusinza ku musaala gw'ofuna tosobola kubeera ng'olina obugagga buno kiyambako ndowooza oba oli awo basobola okukola attachment anti omanye oluusi ekintu kino we kiyinza obutayambira kati mu bulamu bw'ensi eno buli office gy'otuukamu ofuna emikwano emipya egisobola okudonatingira oba okuwa mu mutima ki omulungi kakati ate nze nnyinza okuba nina
favor yange ne bampa bingi ate n'okola kino mpita omubbi alipoota eno okunoonyereza kuno kuza alipoota kutwala ssente naye ng'ate be banoonyerezaako ffe tetufunyeemu nga bannayuganda gobanga olina kyonna ky'ofunye declare mu myaka 2 bo bamanye nti wajja olina ngamba alipoota zinene ez'okwevaluatinga bannaffe banene performances zaabwe ababikolako era bafuna obucupa bw'amazzi g'okunywa ogenda onoonyereza ku bucupa bw'amazzi g'okunywa obwo nga bwaguze kawumbi kalamba akassente naye ng'ate ne bye banoonyerezaako oli agamba nkirina nze bwe ŋŋamba nti nkirina yes nkirina so what kazola tulengere Ssaalongo kyatugamba olunaku lwaleero manya ekidduka tuddamu tujja kukiddako ekyo mpolampola etteeka lino linakola terijja kukola kuba waliwo tribunal namba kati singa todekiralinga bakutwala nayo tugiwa ssente kakati awo efuna allowance n'emisaala mpolampola tulengere Ssaalongo kyatugamba manya ekidduka gwe naali eyo w'ekidduka obubaka buno bubwo Ssaalongo alina akyagenda okugamba engeri y'okukwatamu ebidduka nga biri ku mutindo. Oba document emmotoka za Europe zo technology bataddemu ebintu bingi okusingako eza Japan oba Asia tujagenda tuzimenyamenya naye tugenda kutunda ku eyo eya Japan nga nayo esobola okulaka nti no esobola okucamuka naye nga kikireetedde okucamuka si radiator nti yenfu wabula ezo pipe ez'amazzi entonotono ezo nga zeziyisa steam so gwe nannyini mmotoka bw'oba obikudde ku mmotoka yo weekebejje nnyo pipe ezo wegezaako okwekebejja pipe ezo olabe nti nno teziyisa mazzi oba tezitoberedde yemu ku ngeri gye tuyinza okukuuma emmotoka yaffe nga nnamu tugenda balaga ebintu ebyo kubanga emmotoka nnyingi zikyamukidde ku makubo n'ogisanga nti nno bagibikudde boneti naye ng'oli abadde alaba bulijjo awantu awatoberedde naye nga takimanyi nti awo amazzi wegakola ki wegayita si radiator basi kasaanikira nti kekalina okuleetera emmotoka okucamuka ne pipe yennyini oba connection ya pipe bwebanga singumu bulungi nga sinywevu esobola okuleetera emmotoka okukola ki okucamuka so twegendereze nnyo bannannyini emmotoka mu nsonga eyo nti twala obudde bwo naawe weekebejje ku mmotoka ye ng'olyeko ewoba ku weekend ng'eyo tunuulirako olaba nti si watuufu tujja balaga point tujagenda tubasomesa ebintu ebyo wano eno breeding nipple naye wano olaba nti wano wakalu nnyo okusinga ki wano wakulaga nti wano wabisiri era olaba olweru luno lukulaga nti emmotoka eno eyisa lusitiimu olutonotono nelujja kati bw'oba ovuze ng'ovuze olugendo luwanvu ejja ne temperature neeyongera waggulu nti pressure muno pressure eba y'amaanyi nnyo ng'eyeepise nnyo kati mu kwepika enoonya awantu awanafu weesobola okuyisiza amazzi ne gaba nga gakendera amazzi gano gaba gakenderera wano so kino bw'oba okirabye okusobola okugenda ewa makanika yenna naga nti nterereza awantu wano oba kurampu eno nga yennafu ne mutejjawo kurampu eno ne muteekawo kurampu endala kaba ka ssente ntono nnyo naye kasobola okukuleetera yingini y'okufa okugula yingini endala naye nga kirwadde kyavudde ku kino so twegendeze nnyo bannannyini mmotoka twetegereza obuntu obwo bwe tuba tulina obudde bwaffe oba si kyo n'ogitwala ewa makanika ng'onaatera okugenda mu lugendo so payipu z'amazzi ne tuzitunulira zonna naye abasinga obungi batunuulira eno ennene eno n'eri eya wansi naye na buno bukulu nnyo ku ekyo kuba kati kano ko kagenda ku gearbox ke kawoza hydraulic wa gearbox kuzenda emmotoka kati ng'eno hydraulic wa gearbox naye awozebwa ki mazzi nenkyajja kubeera akomawo Ssaalongo agende maaso okubanga era awa obubaka oba abavuzi ab'ebidduka bannaffe ba Alif Biodigester Company bano bagamba bazze technology omupya okusima ebinnya ebyakazambi bagamba tebijjula tebiwunya ate nga bigenda mu kafo akatono ennyo fuuti 3 gwe wenaateekateeka okuzimba ennyumba ez'abapangisa ddwaliro oba masomero bagamba batuukire wali ku luguudo lwa Old Kampala Yogurt House omwaliro gw'okubiri room namba 1 ojja kubanga omanya bikira ku ebyo oba kuba essimu eno 0755 93 okumanya ebisingawo ne bannaffe aba Alif Biodigester Company abazze ne technology omupya okuzimba ebinnya byakazambi ate bannaffe aba Clear and Glow bagamba nti kozesa ekizigo ekyo okugenda mu maaso n'okubanga oyoyota olususulu lusigale nga luweweevu lusigale nga lutemagana ate nga lwakayakana genda ofune ekizigo ekya Clear and Glow ku supermarket yonna ekuli okumpi oba edduuka lyonna erikuli okumpi nga litunda ebizigo bannaffe bano bagamba nti ekizigo kino kirungi nnyo kubanga tekikuganya okubeera nabinamakula mbalabe kanyanya ebyo byonna
byomanyi ebiyingira ku lususu ne birukyankalanya ne batuuka okutandika okuwa n'emyaka gy'otalina naye nga ensonga evudde ku ekyo. Okumanya ebisingawo bannaffe aba Clear and Glow ojja bakubira ku ssimu eno wammanga 0756 7 5 7 5 be bannaffe aba Clear and Glow kyekyo ekizigo omukyala kyatasaanye kubanga atambula nga tatadde mu nsawo kyakabi nnyo kyakakasibwa ekitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo mu ggwanga kyesiige awatali kutya kwonna. Balafu ba TV channels bano bagamba nti gwe wenna alina essimu ey'omu ngalo ey'okuseereza esobola okufiira ddala obulungi ate TV kyolina okukola genda mu App Store odownloadinge app eno eyo TV channels ojja kusobola okunyumirwa emipiira firimu n'okulizaako radio ng'osinziira ku ssimu yo yennyini egenda okufuuka lutimbe gaggadde kw'osobola okulabira ebintu ebyo byonna byonna. Ate gwali ku MTN bagamba kuwadde omwezi mulamba gwabwereere okunyumirwa ebintu bino nga tokozezza data yenna. Omwezi mulamba ojja kunyumirwa TV yo nga naye oli ku ssimu yokkayokka gy'ofudde olutimbe lugaggadde. Bannaffe aba TV channels abagamba but the power is in your hands. Weewaawo ate njagala kwanjulira bannaffe aba Betem Housing and Construction Company Limited bano bakafulu nnyo ate bakugu okugenda mu maaso n'okubanga bakuba pulaani nga bazimba amayumba bakulaakulanya estates bazimba entindo bazimba amasundiro g'amafuta ate nga babuuzibwako ku nsonga yonna kasiteeba nga ekwatagana ku by'okuzimba. Bano nno emirimu gyabwe bagikola naye nga ate bali ku mutindo gwa nsi yonna. Bannaffe aba Betem Housing and Construction Company Limited basangibwa wali eri Kitebi yawe Kitebi ku Star opposite Kitebi Bright Primary School wajja okubanga obasanga office zaabwe ng'oyagala okutuukayo ng'omuntu naye obassa ekyo ngenda kuwa ennamba z'essimu ojja kubanga okubira mukulu Medad akuwe ku magezi gwateekateeka okuzimba ng'oyagala okukubira pulaani ayagala okuzimbira essundiro ly'amafuta ayagala okukulaakulanyiza estate yo n'ebirala ebyekuusa ku kuzimba. Bano bakafulu nnyo n'olwekyo ojja bafuna ku ssimu zino wammanga. Namba esooka ya Airtel eri 0705 53 04 89 0705 53 04 89. Bw'osanga ng'eri bize ojja mufuna ku 0778 35 33 27 0778 35 33 27. Be bannaffe aba Betem Housing and Construction Company Limited. Tosigalira mabega kulaakulanya ekizimbe kyo oba tandika kuzimba ng'oyita mu bannaffe bano bali ku mutindo gwa nsi yonna. Nga tulina ku bannaffe abali ku luguudo tugenda kutunula ensonga tugenda kudda tulabe ebigeze embeera gye bigenda okutambuzibwamu wakati mu mbeera eya COVID-19. Tuba twogera ku nsonga eya declaration tugenda kugira nga twogera mpolampola nga bwe tubalindako bwena abayiseemu tujja kuba tubatuukako. Declaration mu Luganda kyeki okwanja eby'obugagga oba okwanjula eby'obugagga byo eri gavumenti. Gwe wenna omukulembeze etteeka oteekeddwa okwanjula eby'obugagga byo n'enfuna gye babifunamu. Enteekateeka eno ejjawo kulwanyisa bukenuzi na bubbi. Olengera omuntu ayingira ofiisi bulyake bukenuzi bubbi bukumpanya lukujjukujju embeera zonna ze bayitamu okutwala ensimbi ya buli myaka ebiri. Kati bano bannaffe ng'abo tunulya kati abakulembeze abalondeddwa abapya ba MPs abapya bakansala baani bonna abo ku mutendera giteekeddwa okuba nga bakola declaration. Bagenda bo okukola declaration yaabwe mu mwezi ogwa June after swearing in kubanga bapya bakibayingiza mbuyingiza. Kati bo obanga obadde mukulembeze nga bazzemu ne bakulonda gwe bagenda okutandika n'ejjo nga lumu March paka nga ekiro 31 omwezi guno ogwokusatu. Kati gwe singa zinaggwawo nga tokoze declaration etteeka likukwata. Take after 2 years basi mukola declaration mu 2019 katwerekeddwa 2021 okuddamu. Ojjukira ekintu ekyo nti kikambwe nnyo kyagobyako mbaka wa parliament mulamba lukyambuzi ne wetwogerera kati akyabasimula bugolo. Ojjukira bwe bagula ne mukyala Irene Mulyagonja eyali kalisolution kyali kitono nnyo langira eby'obugagga byo anagenda mu parliament n'akikuba bamufuna mu parliament ate nga ensonga ali nyangu nnyo nga basobola okukkaanya naye ndowooza mu kino bagezaako kumanya nti oyingidde parliament obadde olina emmotoka bweti oguza emmotoka ya bukadde 3 which is okay. Nabo tebagamba nti
okufuna eby'obugagga ofunye tekimenya tteeka it is very okay naye ogifunye otya kola declaration timbali bwenti mikwano gyange bati bebagimpadde nga bawandiika wali bagamba ate emyaka 2 weeyongeddeko ki kati bukino baga nti oyinza okuba nga afuna ensimbi enkyamu money laundering ensimbi wazifuna mu bukyamu n'okola ebintu ebikyamu oba oli awo bo kye baagala okulabika nti batunulira mu mbeera eno naye era waliwo obuzibu nti abantu abasinga bakola cover up alina kino n'akolako declaration ya bintu bitono nnyo kubanga era n'okugenda okuverifyingira ddala okumanya nti ddala byatugambye byebyo nayo kirimu obuzibu bwakyo era awo ate nga obutunulira ne office ennyini ezaagenze maaso okubanga zikola declaration era office ekitongole ekiramuzi ate nakyo kyabadde mu makkati awo tekyakoze bulungi tekyakoze kyabadde mu mediocre awo nabo abagenda maaso okukwasisa etteeka nabo bennyini ati bakola declaration anti wetugirayo bannaffe bano ab'ekitongole ekiramuzi nti oba oli awo kantandike bwe nti Uganda ndowooza y'emu ku nsi oba y'emu ku ggwanga erikyasinze okuba n'amateeka amangi nti paka kati tuyina n'etteeka kakati eritukwata singa osangibwa ng'ekizimbe kyo si kisiige tuyina etteeka eritukwata singa osangibwa ng'olujja si lusaawe tuyina etteeka erikukwata singa ogenda owanda mu kibuga nti amateeka ge tuyina go mangi naye obuzibu bwe tulina buli ku kuteekesa mu nkola bwe twogera ku declaration of property omuntu gy'aba afunye gye yeegatiddwako oba gy'abadde alina kati eby'obugagga byonna kakati nti bwe tutunuulira ebintu bino omuntu najja ye n'agamba nti kino ne kino kyenkola ki kyenina energy ya gavumenti okulondoola okukakasa nti bino byebiriwo eyimiridde etya bwebanga weeri amaanyi ga gavumenti omugongo kweyimirira okugamba nti gundi nkubonereza olwa kino na kino go geegaliwa anti kati bw'otunulira IGG oba kalisoleso wa gavumenti balina tribunal jjukira ndowooza omwaka oguwedde baabatongoza akakiiko ako akakulemberwa aba minisita yali mu foreign affairs state minister kati akakiiko luli tekabaddeewo ng'omuntu osobola okukola under declaration n'okola enviyo gyonna n'okiyitako naye era kakati era ekizibu ekirimu nti balondamu just abantu bw'obadde bowuliriza abantu bonna abantu bwe bakwatira property zaabwe ng'owulira omuntu omu yekka kazinda OPM kazinda yali PS wa OPM nga yekka gwe boogerako lwakwandowoza ebintu bye byahitinga nnyo oba mwalimu abantu abalala bakwatibwako naye nga buli lwe bavaayo bakuwa omu kazitwala batwakwata kazinda tetwamuggyako bino bwe biti koti yamusingisa gino jjukira anti-corruption court biki naye nga ye muntu yekka ali mu limelight yeetoololerwako baatugamba nti basobodde okutaasa kubanga mbwe ebimu babikolera undercover omuntu naga temuntwala kankole mutwale kino temuntwala mawulire twogerezanye kati ekyo kye baba batutte kigasaani anti value ani akitwala kiddayo mu gavumenti assuming anti kizeeyo mu gavumenti kakati ekyo kibala kyagala kwefaananyirizaako n'ensimbi ezidda mu ggwanika kubanga nze simanye ensimbi ezidda mu ggwanika zikola mulimu ki buli lwe basoma bajeti empya zibeera ssente empya tubeera tusuubira nti tugenda kukuŋŋaanya ssente tuyimirizeewo ebyenfuna byaki by'eggwanga kakati property nebeera confiscated mu process eya negotiation eddawa ani agitwala eyambaani mirundi emeka gye bavaayo ne bagamba nti ono yabadde akwatiddwa naye olw'okuba akolaganye naffe tatuwadde kaseera kazibu tusazeewo nti tumuggyeko kino naye tusigale nga tukola ki ng'era we biri mu kooti ti omulamuzi bw'otamumalira budde nnyo omulamuzi bw'otamutawaanya nnyo n'okkiriza ekibonerezo ekyandibadde eky'emyaka 5 akuwa emyaka egyo wali olabyeko abeekalakaasa nti omulamuzi agambye nti tamutawaanyiza takoze ekyo ekibonerezo akisazeeko kaakati awe wali obuzibu kakati gavumenti yaffe baneŋŋamba tulina obuzibu bw'okuba nti tuli so quick mu kukola amateeka naye ate amateeka gano ogateeka mu nkola ogakwasisa simanyi okugakwasisa oluusi kibeera kiyinza okwanguwamuko kubanga waliwo obutali bwenkanya
nti waliwo ayinza okuyita n'akunyigira wali toyambadde masiki tokoze eki kakati weerwaneko bwoti kakati ku mutendera gwa masiki gwe tumanyi naye kakati ne ku mutendera gw'okudeclaringa property eyo bali abakirimu nabo bamanye engeri yaabwe gye babanyigamu nti kino na kino kakati kola bwoti weerwaneko anti kati munnaye era bwe kibanga bwerufu kuba tulengera nti kati bano baba bakutte kubanga lino teeka leadership code of conduct teeka gwe ng'omukulembeze yenna ku mutendera gwonna ngugambye omukulembeze okuva ku president paka ku LC3 chairman wa LC yokusatu bakansala abo aba 5 bani buli mukozi wa government otekeddwa okukola declaration parliament simanyi KCC bani ebitongole bya government byonna bitekeddwa ministries zonna zitekeddwa okukola declaration naye ndowooza kibadde lulinga tekiri nnyo abantu nga bakola under declaration nirabi kibiki nze ndabanga waliwo element y'ekyejo somehow kubanga nze kyemmanyi kyensuubira ne kyentegeera gavumenti nga yeetaaze okutegeera wamala yaani oba fede yaani bakutuukako nga bamanyi ne sapatu langi maama wo gye yasembye okwambala gy'ekiro kaakati bannaffe baneeno tribunals zino ze tuteekawo okugenda maaso n'okubanga zisengeka obanga zisengejja ebintu ebitali bimu abantu banene ebintu bye bafuna biriko offices gye biyita either mu kitongole kya URA ayitayo ng'alina byagenda okiriyaringa oba sikyo n'aba UNBS babeeramu nga balina kye bamuyambyeko clearinga n'ebitongole ebirala ebivunaanyizibwa ku bintu bino ekintu kakibe nga kiva bweru wa ggwanga oba within the country naye kakati obuzibu bwe tulina bwandibanga buli ku ssemateeka waffe valuation ndowooza tukkirize tugaane nti abantu President Yoweri Kaguta Museveni bawandako eddusu baba balaba nti bo takola ki takwatwako kakati ekyo yongerezaako ekyokuba nti obukiiko obuvunaanyizibwa okukola ku nsonga ezimu bucupuddwa nnyo wano oba tulina ebitongole bimeka kati ebirwanyisa obulyake mu ggwanga kakati kirekawo embeera y'okugamba oba yeyakikozeeko oba oli yeyakikutteko kwegamba obalabanga nabo bagenda mu maaso n'okuclashinga nga bakayanira information n'ebintu ebimu ekyokulabirako ekikyali mu ddiiro ky'emmotoka ya Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu bano bagamba tetugimanyiiko ate bali bakoze eki kakati weewuunya ekitongole kituuka kitya obutamanya ekitongole ekimu kituuka kitya obutamanya nti eno item eba eyingiddewo well nze ngiclearinga naye ate waliwo mother brother oba sister kitongole eyeetaaga information ku this particular thing kakati nno alipoota eyo wagirayo gye baakoze n'ebitongole ebibiina by'obufuzi nabyo abakulembeze baabwe ate nabo tebakola declaration bagambye nti NRM yokka neke ne baseeke bokka bebasobodde okukola declaration. President Museveni ya declaring omusalago wano mugundi mu lockdown n'atuwa nako certain percentage. Ne bakuwadde diary oba bakuwadde kikopo oba bakuwadde biki kebele gift hampe ya Christmas oba katambala bakyazireta oba babivaako omanyi covid yakyagenda mu maaso banafa abakulembeze abantu wa sente kansuubire nti temwayita eri ne munyola emikono abakolaki abakikira amagye mu parliament bajeno eri tumwine nabaga akasala kaveeyo kakati kyetwebuuza nti banene abameggeddwa batagenda kudda mu parliament ate nga gwe omusala gwe babadde basuubira bagenda sigala nga batuwa balina paka ogwokutaano mwezi ogwokutaano nga kisanja kiweddeko mpozi batuwa myezi 6 nozo kiweddeko tejagwako setwamanya kati balina okukola declaration bakanti omusala gwange bweguti mbadde nfuna bwenti nsazeewo kuziwa eno bwenti kitegeeza eby'obugagga byenina bikendeddemu from this particular period mbadde sinakye waliwo skande yatambula ennyo ng'era eri mu lukiiko olukulu lwa ggwanga eyo ojjukira ensonga za Normal Gallery omukungu we baamuyita ajja nnyonnyola ebintu ebyo ojjukira response gye yawa response gye yawa yali etiisa yali ekankanya era tewali yagenda nakumuno naye okumugamba nti jangu okole ki kati ekyo kibadde mu lujjudde mu kamera kakati njagala okubemu akafaananyi omuntu gwe bagenda okuyita eri nti tokoze declaration tokoze biki kwegamba nze ndaba nti waliwo element just waliwo akazannyo akagenda maaso fe abantu ba bulijjo ke tunategeera nolwaki ngamba nti si kazannyo gavumenti erina obusobozi obumanya nti kino kyowaddeyo kitono okusinzira ku musala gw'ofuna ne kino kye wakola wagetaageta n'okituusa mu manya n'ogateeka mu kyagundi wagula
bakuwa obukadde baga ogule emmotoka ya bukadde 3 nga MP wagula emmotoka ya bukadde oba 2 oba meka bazivuga mu parliament je ziri bazipakinga ne wali ne wataba wabagamba kati ekyo kyabwe bonga bo naye bagamba nti kicho kati oli property eya government ne constituency zochikirira accounting kati ekyo kyempite jofuna nsimbi ya muwa musolo gwo ekyo kyempise ekyejo inze nakutekamu obwesige nakuwa akalulu ofuke eddoboozi lyange paka bwona amalako ki ekisanja myaka 5 mpuli akati bagala myaka 7 naye kakati gwe otaddewo embeera y'obulagajja eyinza okuviirako okufa nzonfiirize ate togenda koma kukunfiiriza eddoboozi lyange butayitawo wabula ate tuteeketeeke sente endala oba oli aweza okulonda agenda okukola ki okuddira mu bigere naye singa wavaayo okunyolako omukono nti ssebe emmotoka y'obukadde 3 bweti bweyina okufaanana kwegamba waliwo ko ekyejo ne bwe bakola ekyejo balaga ejjoogo kanjigule njipaakinga awo woolaba kati ekyo kizibu kubanga naye obeera okuzeya bukadde 2 nga bakuwadde 3 it is upon you anti akoni yoyo gwe saagala kukiriziganya naawe kubanga omubaka nze musindikayo kakati ne gavumenti ekoze obuvunaanyizibwa bwoba emmotoka zineno zirina ndowooza ezimu waliwo ezitakosebwa nnyo mu bubenje bw'okompeyaringa neki n'endala wano waliwo ababaka juuza abajja ne bafuna obubenje tugamba yi omubaka yabadde akola ki mu mmotoka buswavu bwennyini kubanga jjukira nti omubaka ow'omukungu wa gavumenti bw'aba afunye akabenje mu mbeera yonna ebeera international story kati owe Tanzania jagamba ye naye bannayuganda tebasobola nakugulira MP mulamba ki naye nga bamuwadde sente zange z'oliko z'olya naye tunula ensonga ya accountability ne declaration tulengedde mu myaka 2 wajja ovuga oba wajja oyina ettaka egundi wajja oyina essomero gundi byonna byonna byokola declaration ogambye nti government erina obusobozi okunoonya omuntu yenna kati obuzibu awo kwekola valuation y'ebintu ebyo byogamba nga nti ettaka lyalina libalirwamu sente mmeka kubanga eriyo abamu nga jaddiwa esente kuba government valuwa alina okgenda n'atuuka ku kyotaddewo kyotadde mnoga essomero n'essomero lya A-level lya O-level lina abaana 3 bagavumenti valuers abo bulijjo tubala n'agenda n'abako ne evaluation gyakola n'agamba tuzudde kizitowa obukadde 9 omulala n'atuukawo n'agamba olwenda luno teruliimu kizitowa obukadde 5 ani abeera asiriwazaani katugende kwa Grace Nyobanda gwe tulinze tulabe bannaffe entambuza y'ebigezo mu ggwanga tubaye tukitaddewo kino mpola mpola bwe tulinda bannaffe ate okututukako Seginya tugende maaso tubuulire ebigezo bitambudde bitya leero mu nteekateeka eno oba mu mbeera ate ey'ekirwadde ekya COVID-19 wonna wooli oba kodi Kampala awo tubuulire biri bitya enkya ya leero bikedde bitya abakulu b'amasomero ne center eri awo kuba ndowooza eyo collection center ey'enjawulo abasinga mu Kampala babikima kodi Kampala tubuulire biri bitya ate enkya ya leero bikedde bitya awo. Yes, omuleba so TV tugenda maaso n'okutuusako ensonga z'ebigezo ebitambula mu ggwanga. Olunaku lw'eggulo abayizi batandise bulungi nnyo era n'olunaku olwokubiri tuli wano Ward Kampala ng'eno main center mu Kampala egaba ebigezo abasomesa nga boolaba batuuse dda wadde bafunyemu kigoye weezemu omutonotono okuba nti exercise negenda maaso bulungi nnyo. Olunaku lw'eggulo ate abayizi basobodde okukola amasomo kubadde physics nekubeerako ne art. Ng'olunaku olwaleero tubasuubira okubanga bagenda kukola essomo lya chemistry saako ne music. Olunaku olwokusatu bagenda okukola mathematics paper emu then akawungezi bakole mathematics paper eyokubiri ate nga ate olwokusatu bakole ne biology mu mbeera eyo nga bwe tugezaako okusiigira ekifaananyi gwe munnaffe alaba mu kaseera kano. Wano we tuli ate ba school invigilators batuuse dda era nga balinda bulizi office be nga zigulawo exercise be ng'egenda maaso nga bwe tugezaako okusiigira ekifaananyi gwe alaba mu kaseera kano. Kirabise nga exercise etambudde bulungi era nga bwegezaako okukulengeza abamu ku bo abatuuse dda nga boolaba gwe munnaffe oyo mukyalo ono. Yes madam. Good morning. Morning to you. Basically, tell us your names and what is your role here? I'm Florence Foyero from West Nile. I've been deployed at Old Kampala Station as a scout. We had physics yesterday and fine art. We didn't notice much problem as per the start. We are hopeful that nothing will go wrong as well today. Today we have physics practicals. We are hopeful that everything will be okay.
I went to Citizen College School. I also went to Kampala SS. I didn't notice a case of malpractice. It's our prayer that all will be fine, and this will be really to the benefit of Ugandans. We pray that everything shall be fine. We urge schools never to indulge in malpractice, because we are aware that this exams has been actually is being sat under COVID situation. Therefore, just like the Executive Secretary UNEP said, exams this year is quite special because it is a COVID exams. Therefore, we expect that as candidates are sitting under the COVID situation, therefore the results must also reflect the COVID situation. Therefore, we expect no malpractice. Whatever result will come, decision will be made from the higher authority, and that will be it. So when malpractice comes and some students score highly, that means the COVID result situation will not be reflected. Therefore, we don't encourage malpractice. We want to sit under the COVID situation. Decision will be made by the authority concerned. There's been a lot of concern with the level of exams we're going to set and the cutoff point. Do you think there's going to be some bit of consideration because of the current situation in terms of the marking and even the toughness of the questions that are going to be posed before the students? The examination is a standard. They are standard papers. To the best of my knowledge, they are standard papers. There has been no reduction in the standard. The candidates are sitting standard papers. They have been duly prepared. Therefore, we expect them to pass under normal circumstances. Whatever reflection will be there in the result, UNEP will see it and will make decision about it. But there has been no reduction in the standard. As far as the standard of examination is concerned, it is a standard paper. Yeah. Thank you very much. Ono y'omu ku bascout abagenda maaso n'okukola omulimu wano nga bwe tugezaako okulaga wano ku Kampala ku main center, era nga gwe munaffe alaba mu kaseera kano exercise egenda mu maaso bukwako. Yes, Sebo, how are you? Good morning. Good morning to you. How is the going? Are you a school teacher or you are also a scout as well? I'm a head teacher. Yes. Which school is that? Sure Public Secondary School. Where is it located, and is it a private school or government school? It is a private school located in Ibira. Oh, Ibira. Wakiso district. Tell us about this exercise. This is the second day. How has it been? The exercise is okay. There is no problem yet. There's been a concern with the public schools in terms of this entire COVID situation. How has it treated you? Of course, badly, because we get our money from students. So when there are no students in school, then of course we have no income. So it has been a tough experience with our teachers and the entire process within the school. The Ministry of Recent came up with SOPs, some directives and guidelines. We are hearing reducing the number of students, then the use of sanitary towels, the use of masks. From your observation, you as private schools, how have you found these guidelines given to you? We are trying, but the reality is that things are not easy. It is not even easy to implement those standard operating procedures. First of all, the children are not used to such things, even us old people. Putting on a mask a full day is not a simple thing. No one should deceive you that our children, all of them, are doing that. It is not possible. Then secondly, the bringing of classes one by one is equally causing more damage to the institution, because you cannot run a school on one class or two. It is not easy. So it is quite challenging, and we are there, but on very hard ground. What do you have to say about this phased opening, P4, P5B opening? Has it also affected you in the management of the schools? Definitely, yes, because if you have one class, senior 3 and senior 5 running a school, you are collecting very little income, but you have the whole big staff. All people have to come and work, and you have less income. So we have even loans. So when you have loans to pay and you had a schedule to pay, for instance, termly a given amount of money, like 15, 20 million, and then you are going to collect money from one class, it becomes very cumbersome. Of recent, some of your leaders came to Parliament asking for financial assistance or government interruption in terms of loans. Has there been any assistance of recent now? Personally, I have not seen any assistance from government, and neither do I expect it anyway. I don't expect any assistance from this government, because if it was to be done, it should have been done long time ago. We have been under the lockdown for almost now a year. So personally, I don't have hope.
sebo gye baliko sebo kale baba nawe gye baliko sebo tubulyeko kumanya goli scout oli mukubasoma nze mpitibwa Habarugira Deus era ndi head teacher wa New Kabale Busega High School esangibwa mu Busega ng'oyise Rungujja Kibumbiro oba ng'oyise ku roundabout then oyambukira Kasumba Square we bakola akatale akapya awe tusangibwa tuyingidde olunaku olwokubiri olw'ebibuuzo olwasoose lutambudde lutya ogeza ku olwasoose terwabadde lubi twabadde twetegese bulungi ebikola byonna twabadde nabyo era abaana nga tubategese bulungi era tetwabadde na buzibu bwonna ekintu kyatambudde bulungi nnyo tuli mu kaseera kano akokola ebigezo ng'abaddewo ekisomoozo ky'ekirwadde kino gavumenti ezina amateeka okulaba nti amasomero gaggulawo mu kulaba okukwo kino kyekyandibadde ekiseera ekituufu batwandibadde twaggulawo emabega weewaawo sijja gamba nti obuzibu tebuliiwo ekirwadde kyo kyajja ate abasomero fe abazadde n'amasomero sife abakireeta n'engeri yonna gye kyajjamu naye tulina kale okukkiriza standard operating procedures ezeetaagisa tuziteekeko then tutambule nga bwe kirina okubeera kubanga tomanya gye biraga naye nga kyo tekituyisiza bulungi bweti embeera bweri bwetyo wano Code Kampala tugenda maaso n'okusigira ebifaananyi gwe munnaffe alaba mu kaseera kano nga ebigezo olunaku olwokubiri bigenda okuba nga ate bigabwa eri abatambuza emirimu nga bwe tugezaako munnaffe okusigira ekifaananyi mu kaseera kano gwe alaba mu kaseera kano bannaffe nabamu balabise nga sibali comfortable na kamera zino naye olwokuba nti ensonga eno ya muzinzi tetulina kyakola okujjako okulaga eggwanga embeera nga bwetambula nga bannannyini masomero oba abagaddukanya bakyagenda mu maaso n'okutunula ensonga nga bwe ziri naddala okwewandiisa ku baani abatwala ebigezo bino n'abalala abagenda okuba nga bakola emirimu waliwo omukyala wano atudde wano nyebo gyebaleko oli scout nannyini ssomero ozingani oviirireko saiti nviiridde Kasubi kisomero bayita Campus High School Kasubi olunaku luno olwokubiri tubulye kumanyako then osooka otunyonyo olunaku luno olwasoose lutambudde lutya nze bampita n'abiri ezaamu nga nkulembera essomero lye bayita Campus High School Kasubi olunaku lwasoose terwabadde lubi ebintu byonna byatambudde bulungi ebibuuzo ffe twazzewo ne tubikima mu budde era ne tubitwala abaana ne babikola mu budde ate mu bulungi era n'olwaleero lukedde bulungi tukkiriza buli kintu kyonna kigenda kutambula bulungi kubanga tulina chemistry practical gye tugenda okukola kati wabaddewo okusoomooza ku kigezo ekigenda okuba nga kisetingibwa okuva ku UNEB nti oluusi kyandibadde ekitongole kigamba kyo kigenda kusetinga standard paper so nga abayizi tebafunye kiseera kisoma kimala mukulaba okusoma kuno okubadde kumala nze nzikiriza nti abayizi sizoni eno era bafunye obudde bwabwe kubanga UNEB babongezaayo obudde taamu zaabwe zayongezebwayo era 2 namba kyenzikiriza nti aba students babadde prepared bulungi nnyo era bagenda kukola bulungi kubanga nze nkirabye tebabadde n'obudde era babongeza obudde obumala amateeka gano amapya agateekeddwa mu ministry kwambala masiki mwawulemba mugasanze mutya mwe nga abaddukanya amasomero naddala agubannannyini mulimu okusoomooza era okubeerawo nti abaana oluusi tebalazambala ate bagamba alina problems mu health wise naye era tuziteekako abaana ne babeera nazo naffe abasomesa ne tubeera nazo ensonga ya fees eno abazadde badde bagamba mubakaliga fees ate abaana badde tebasoma ate mwagala basasuleko 50% ng'amasomero mukoze mutya okulaba ng'enkolagana eno tesajjuka ffe ng'ewaffe tubadde friendly nnyo ku bazadde era bamu bakoze n'ebibuuzo nga tebaana banakumalayo kubanga tumanyi nti babadde mu buzibu nga tebakola era abazadde abamu bafiiriddwa emirimu naye ffe tubadde friendly tubakkiriza bamu abatanda bakumalayo ne bakola abamu ne basasula mpola nekikwasaganya bwe tutyo gavumenti yali ezina enteekateeka okubayambako bawa kasente abalina amabanja aga banka interest zikendeereko owuliddeko ku buyambi bonna bamugenda okufuna ministry mu kaseera kano tetunnabakiwulira era tukirinze gavumenti bwabanga erina enteekateeka y'otuyamba tukirinze tukirabe era tukisaba nti katonda atubeere gavumenti etuyambe
embeera bwetyo bweri wano ate wano ku ebiseera era nga wano ku Kampala ensonga y'ekigezo bwetyo bweri okuba nti ku makya bateekateeka okuba nga bakigula mu butongole ate okuba nga ate tuyingira olunaku olwokubiri ng'abayizi bagenda okukola essomo erya chemistry sako ne fine art nga bwe tugenda maaso okusigira ekifaananyi gwe alaba mu kaseera kano. Tetujja kusobola kutuuka mu ndeeri olw'ensonga z'ebyokwerinda nti ensonga zino ziri a bit confidential naye nga gwe munaffe alaba zino zempapula ate ez'amasomero gagenda okuba nga bazijuza babe nga babakkiriza oba n'ebimu ku bibuuzo bye byolengera wakati ebiri sealed mu mbeera eyo nga boolaba olw'ensonga z'ebyokwerinda kirabise nga ate omukulu naye ali bit uncomfortable okwogerako gye tuli ensonga zetutanaba kumanya lwaki ate ebintu ebimu nga bino bifuulibwa okuba nga biri confidential okuba nti ate tebikulwa eri bannansi kumanya tetumanyi nsonga lwaki naye tugezezaako nga bwe tusobola okuba nga ate tumusinkana tunyonyole kyasobodde okutuwa kwe kuba nti atuwadde ku basomesa baddewo okubaako kye basharinze naffe bwetyo embeera bwetambudde wano ku Kampala ensonga olunaku olwokubiri bwetyo lutambudde ng'abayizi bagenda okukola chemistry saako ne music essomo eryo erya music erigenda okusomwa olweggulo tukitegeddeko nti ebigezo bino bigendagenda paka ng'ennaku z'omwezi 15 mwezi ogwokuna bwe bigenda okuba nga bifundikira n'amasomo ag'enjawulo nga bwe tuzze tukulaga gyevuddeko emabega mwami Adong atwala ekitongole kya UNEB yategeezezza nti bagenda ku setting olupapula luli standard newankubadde nga embeera ebetyo bweri naye bo bagamba nga UNEB balina okukuuma standard ey'ekigezo n'okukuuma ebyenjigiriza bisigale nga biri ku standard okubanga ate omutindo tegwa wansi. Ndi ne Elias Sejabbi tubadde wane Isaac Kyagambiddwa kutuusako ensonga zino nga bizitambudde mu Omunnyo Ku Makya nze Grace Segirinya ku lwa munaffe Robert Mutibe tasobodde kubeerawo oluvannyuma lw'okufiira maama we tugenda kuba nga tuddamu okusinkana ate olunaku olw'enkya okulaga embeera nga bwe ziri. Katuddeyo mu studio eri bannaffe Muhammad Wamala saako ne Fede Namwire bagende maaso n'okutuusaako Omunnyo Ku Makya mwebale nnyo. Twanzanya gwesegirinya ate ne Elias Sajjabi ne munaffe Isaac Kyagambiddwa okuba tutusaako embeera y'ebigezo Fedde akadde kawaddeyo twagala kubaako kitujjukiza abalabe baffe nga kikemu tusiibule. Bannayuganda ke kadde twerwaneko okuyita mu kukola ennyo okuyita mu kwegayirira omutonzi asobole okuba nga ayingira mu mbeera ez'enjawulo bwe tunaasobola okuba nga tumalako n'obutabanguko buno bwaleetebwawo COVID-19. Mukama Katonda abanjagalire mbaagaliza olunaku olulungi tusinkane ekiro ku ssaawa 3 mu Omunnyo Ku 3. Tufundikiridde awo olunaku lwaleero twagala okubajjukiza ku mbeera eyaliwo settlement eyaliwo wakati w'ensalo eya Uganda n'eggwanga erya Rwanda emyaka 2 kati katulengere tukujjukize biki ebyaliwo mu kakutubagiraako ak'ensalo okugiggala wali egatuna. Tubaagaliza akaseera akalungi. Katukujjukize ku nkolagana ya Uganda ne Rwanda eyali amata ne gayibwamu omunnyo enkolagana eno nefa. Kijanga olugambo nti baganye emmotoka okwambuka but to us tetwalina busobozi oba communication kuva waggulu nti ekyo kibaddewo ne tulinda. Ebyatandika ng'ebyokusaaga ensalo ya Rwanda ne Uganda n'eggalwa byafuukira ddala kagenderere ng'omukadde akogga. Wetwatuukira ekatuna ku nsalo nga 2 Maachi 2019 ennyiriri eziva kuno na kuli ez'ebimotoka ebyetika ebyamaguzi ze zaatwaniriza. B'emmotoka zino beeyogerako nti benjawukana z'amawanga gano tebaziriimu baagala kukola. Olaba kati tumaze wano naku 2 tebatukiriza kugenda eri
sente kati wetutuuse zituweddeko kati tuli awo tulinze tumanyi kye banaatusalirawo. Abampita Buli Misho Bright kwakubere zimaze ng'ennaku 5 wano ziyimiridde ne zijja ne baasi ne zijja zisobola zigenda zisobola zikomayo kubanga wali baasibyewo ne bagamba tewali muntu weena osobola kuyita wali. Titulina kyakukola tulinze ab'obuhinza batunoonyere kyakukola kubanga ffe tuli wano tusafaringa baizawe nze mbadde money changer. Kakati esente tulina ze Uganda eze Rwanda tulina bakuzitunda tuli bwe batulya sente buli mali nyingi kati abalese emiyembe bo bakoze rosi naku 3 tumaze okufunda ebyo biwedde bagiye giri eri wansi eri abo bali gitundira mu bbeeyi omuyembe ogumu gubadde nga 15,000 za Uganda kati ali gutunda essingi 5 olw'embeera eri okufuna transport have 3 vehicles of fresh products and the produce. The drivers have refused to cross over to Rwanda because the ones which went to Rwanda have not been cleared. Yes. Babasizaawo ekkubo eddala nga balina kuyita ku nsozi ez'emirama bwe baba baagala okutwala ebyamaguzi e Rwanda. Vudde wa Commissioner Customs Rwanda kuba bakoze decision okusengula motoka ezibadde ziyita wano e Katuna zonna ziyitewa Emirama Hill. Ekyo twagenze mu maaso kubanga kyazze ebaluwa yazze ku Lwokuna ku makya. Kati motoka ezibadde zivuddeyo yonna nga zituuse wano obadde tolina kyoyinza zikola ki zikolera nti ozizzeeyo ate ng'endala twamaze ddo zikolako. Abakulembeze Yoweri Kaguta Museveni ne Paul Kagame wa Rwanda basse emikono ku ndagaano okuzzaawo enkolagana. With the communique of Rwanda, the problems, I may have my own understanding, but somebody has got a different view. That's why sharing becomes very important, and that's why we are grateful. I myself am grateful that President Lorenzo came in, President Tshisekedi came in. I had already been in touch with President Kagame through our own channels, but this was like a reinforcement. Now, as for our commitment, Rwanda's commitment to implementing or following the guidelines that will help us overcome a number of difficulties, I think we are not going to be found wanting in the process of respecting not only what is in the communique, but also respecting our brothers, the leaders who have brought us together